bassubo ne bannyabo tetugenda kusonyiwa gavumenti eno paka bagenda ne bawaliriza nze ne Honorable Segirinya baloya baffe ne batulwanirira tusobole okufuna obwenkanya nga tuyita mu bbeero tujje twejanjabe tuweereze n'abantu baffe kubanga ebiwandiiko ebiraga obulamu bwaffe bwali kutambula byaliwo nga biraga nti tebuli bulungi naye gavumenti eyabasibira mu ggwa negaana okutuwa akakalu paka bwe yakatuwa ng'eraba tuweddeyo okusingira ddala muganda wange Segirinya Muhammad. Segirinya Muhammad otusadde nnyo. Segirinya ondegedde omugugu omunene nnyo kubanga ensonga ze baatuwayiririzaako zikyali mu kooti. Tukyagenda mu maaso n'okwoza ne gavumenti eno. Naye nsaba pulezidenti wange nkugamba era nkulayirira nti tetulina musango gwonna gwe twazza era olunaku lugenda kutuuka amazima geerage mu nsi yonna ne mu bibaddi. Maama wa Segirinya amaziga wagagaba nga tuli mu kkomera. Mbadde njagala nnyo Honorable Segirinya adde mulamu ajje asobole okuweereza n'okuweereza abantu be naye tekisobose. Ebigambo bingi sijasobola bimalayo. Kitalo nnyo Honorable Segirinya. Segirinya kitalo ddala sabanga pozi nono mubaka yaona mubaka agenda modi za kazindaalo asobole okutwala mu maaso omulimu. But I have this to say in a minute. President wange nina ekigambo kyempulidde ekyogerwa aba imaani ennafu. Obusiraamu buli complete. Obusiraamu diini nzijuvu. Olw'okufa kwa Segirinya buliddeyo abagamba bw'oba ensi etutawaanyiza ki. Kati nze Aisha ategeera obusiraamu bwange sigamba bwentyo kubanga obusiraamu butugamba nti lwanirira akhira ng'agenda katikati naye lwanirira edduniya ng'ataagiveeko. Mwabali mu myaka gya Segirinya mwabakyaliwo Segirinya amaze ogugwe naye ate ogwaffe gutandika butandisi kubanga ne lwabadde akola kati abaliwo ffe tulina olukola. Kati tugende tulwanirire edduniya ng'ataakiveeko. Mu Quran abasajja b'e Madiina bwe baali baggwamu amaanyi nga batandise okulaba nti embeera ebayinze Allah yassa aya n'agamba nti ekyo kibaddewo naye sibabeererawo bulijjo ne muyita mu mbeera esingako obuzibu. Bwe munaabanga imaani yammwe nywevu nnyo mbakakasa nja kubatuusa ku buwanguzi. Ekyo ne kibanyweza tutunyweze imaani. Allah nannyini buyinza gy'ali atuyisizza mu byonna n'ayisa ne pulezidenti waffe Masasi kagwanke kagutonye kafuuke lugogobe agenda kugenda kubanga tasobola kuwalirirwa kaliba. Obulamu bw'ensi bulina bwe bukola ki bwe bukoma. Segirinya wummula mirembe. Ebimu ku bigambo bye wayogera wagamba tetugamba nti rest in peace. Tugambe nti fight hard Segirinya. Naye ye yennyini agamba fighting hard alangira ffe abasigaddewo we should fight hard. Allah akusaasire. Allahumma gfir lahu warhamhu. Allahumma amen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono ye deputy imam wa parliament abasinga temumumanyi tulina obukulembeze bw'abasiraamu. Ono y'omu ku batusaaza nga tuli mu parliament. Mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu webale okutukwatako ne tusembera abasiraamu bangi nga tuyita mu National Unity Platform. Allah akusiime. People power. Power. So Mr. President, akanyomero kano ke tubaddemu kabadde ku introducing ababaka bo eri abantu mu kungobaga kwa musajjawo avudde mu bulamu n'obwensi.